Embeera Dr. Jose Chameleone emutabuseeko ku stage wali wabadde ayimba oluyimba lwe munnange ate Mama Roda esayidi eno. Jjukira nti nno ebitambula mu maaso oba ebiri mu kugenda mu maaso munnange ate ku mukyala we omukyala munnange ate Daniella Atim bye ngenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo kw'ossa ate ye mwana mulenzi munnange ate Sammy the Mighty Family oba Sammy munnange agenze wali ku kitebe ekya NUP omukulu Bobi Wine omusapootinga bambi ku ssente ate ze yeetaaga munnange ate mu ddwaliro mwana mulenzi munnange ate Sammy bye ngenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo. Kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba Babita Natti oba Jamie Natti nsinza wano wennyini esayidi. Kakati nno kansooke nkutegeezeeko wali akatambi kano by the way kabadde koogeza abamu obwama. Chameleone alina ennyimba nnyingi nnyo munnange ate z'ayimbye ezikwata abantu munnange ate ku mitima gyabwe oba munnange ate ezibuulira n'endala nnyingi nnyo eziri mu ttuluba ye mwana mulenzi munnange ate Chameleone. Kakati nno Chameleone kansooke nkuweekokko ekyokulabirako muganda wange kakati gw'obeera ggwe n'owulira munnange nga ebiri mu kutambula eyali mukyalawo oba munnange essaawa zino newankubadde nga toli naye ng'owulira munnange ate ebigenda mu maaso kubanga byavuddeyoko wali nga biraga nti nno omukyala Daniella munnange yasabye divorce esayidi eyo. Kakati nno wali bambi naye okusinziira wali jjukira nti nno wabadde ali mu kupafoomingira abawagizi babaddeyo eri nga boogera munnange ate ku linnya Daniella whatever. Kakati bambi naye agoyinzeemu munnange ate awo embeera awo nga boogezaako okulaba abadde bambi ng'ali mu pafoominga naye nga bambi ebirowoozo nga awulira ate munnange ng'ate bijja eby'omukyala munnange ate Daniella Atim. Kakati nno ke kano akatambi wali engeri gy'abadde agoyingamu kaawo ku stage nga boogezaako okulaba. Yoyo nno munnange mwana mulenzi munnange ate Chameleone era nga bikyagenda mu maaso by the way okutredinga ebya mukyala we okusaba munnange ate divorce. Jjukira nti nno navuddeyokko ne nkuwakokko ku details era nga vidiyo yo nagikoze ku eri wano ku YouTube channel munnange ate esayidi eyo wakati waabwe ne Daniella Atim. Kakati nno awo kankuggyewokko sigenda kubeera nga ndwawokko kankwongereyoko wali kakati nno mwana mulenzi munnange ate Sammy ali mu kwogeza abamu munnange ate obwama esayidi eno. Jjukira nti nno mwana mulenzi ono abadde nga yafuna obuzibu nga boogezaako okulaba actually n'empuyako kaawo n'afunakokko ku sapooti ku bami nga Bebe Cool kw'ossa n'abalala munnange ebyagoyinga. Kakati nno bo abantu bo babadde bamanyi nti nno oba Sammy tasobola munnange ate like kuddayo nga ku kitebe kya NUP naye alabiddwakokko wali ew'omukulu munnange ate Bobi Wine mu woofiisi nga boogezaako okulaba ebifaananyi ebyo ebibadde bitredinga ku mukutu ogwa Facebook kw'ossa ate ne TikTok. Kakati nno omukulu Bobi Wine akutte support actually ebadde bbaasa nno ebadde nnene muganda wange agisimbye munnange ate mwana mulenzi munnange ate Sammy agende munnange ate okubeera nga yeeyongera munnange ate okujjanjabibwa esayidi. Kakati nno bye bino nno ebiri mu kugenda mu maaso ku mukutu munnange ate ogwa TikTok kw'ossa ate ne Facebook. Ku sayidi y'emu ne nnengerakokko n'akatambi by the way nze nfunye kifaananyi ekyensobodde munnange ate ofuna era nga bw'olaba era nga abadde agenze wali okusapootinga ate munnange ate ku struggle actually eya Bobi Wine oba munnange ate ku ssente ezagenda okubeera nga akozesa munnange ate mu campaign. Kakati nno Sammy alabiddwakokko wali asobodde munnange naye ogenda ku kayumba okusapootinga munnange nga boogezaako okulaba ekifaananyi ekyo. Byebyo nno munnange ate ebiri mu kugenda mu maaso okwetooloola esayidi eyo. Nzikiriza nkomewoko mu maaso awo n'ebirala ngenda kubeera nga nkutegeeza ate bye nnaaba nfunyewokko mu maaso awo. Kakasa nti nno subscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo.